abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza mu ggwanga erya South Africa ekya African National Congress bakyadde kuno okusobola okwogerezeganyaamuko n'ab'ekibiina ekya NRM n'okutema empenda lwaki bizinensi ez'aba South Africa ezisinga zaggalawo ne ziddayo so nga ate ensi zino zombi zirina endagaano ze baatuukako ez'ebyensuubulagana. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza South Africa ekya African National Congress bakyaddeko kuno okwogerezeganyaamu ne bannakibiina kya NRM okutema empenda lwaki bizinensi aba South Africa ezisinga zaggalawo ne ziddayo so nga ate ensi zombi zirina endagaano ze baatuukako mu byensuubulagana. Bano nga bakulembeddwamu omuwanika w'ekibiina kino General Dr. Gwen Ramagopa, Basisinkanye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Odongo, omumyuka we Rose Namayanja n'omuwanika wa NRM Barbara Nekesa. General Gwen Ramagopa agamba nti President Museveni musale nnyo mu butebenkevu bwa South Africa kuba amawanga gonna aga Africa nga yekka yakkiriza abajjaasi okutendekebwa n'oluvannyuma ne baddizibwayo era baakola omulimu mulungi nnyo nga kati balina essuubi nti n'ebyensuubulagana bijja kutereera. Africa Free Trade Agreement in ensuring that the investors and also diplomats from our countries can exchange and visit and invest in both countries. Ekesa ategeezezza nti okunyigiriza mu byensuubulagana kuli ku njuyi zombi nti kuba ne gye buli eno toyinza kusanga byamaguzi bya Uganda ku katale ke South Africa nga n'olwekyo emizizo k'ekika kino gye kigenda okunogerwa eddagala. We enjoy excellent relations. We have gone further through mediums like the Joint Commission of Cooperation to establish linkages or to establish relations in fields like defense, fields like agriculture, fields like trade, banking, tourism, investment. We have so many South African companies operating in Uganda. Namayanja agambye nti ensonga zino baakuzoogerako ne President Museveni olw'ensonga nti South Africa yakoma okusaba visa abakungu ba gavumenti ba Uganda kwosa ne bamusiga nsimbi wabula ng'enkola eno beetaaga Museveni ajingizemu abakulembeze banne mu mawanga agali mu kagwa East Africa ebyentambula bisobole okwanguwa. Ensonga ya visas gye twogeddeko nti mu South Africa yemu ku nsi ezisookedde ddala okubanga ba diplomats abakungu okuva mu nsi za Africa ez'enjawulo tebakyetaaga visa okuyingira e South Africa. Ssaabawandiisi wa NRM Todonga alambuludde ku bye batuuseeko. Of recent, we have been having quite a number of investors from the Asian countries and even some from South Africa. Some of the major investors in Uganda are from South Africa, like MTN. MTN is from South Africa. It's one of the biggest service providers we have in Uganda and one of the biggest taxpayers in Uganda. Bano basoose okukyalako ku ttendekero ly'amagye ery'akaweeweta mu disitulikiti y'e Nakaseke ng'eno batadde ebimuli ku bajaasi ba South Africa abaafiira mu kifo kino bwe baaleetebwa okutendekebwa basobole okufuna obukugu obulinnya ku nfeeta abazungu abaali babasibyeko obusosoze. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino.